Esoli ku Yugi Update TV kosinzira okuba ng'otuwuliriza oba nnyo kwekumira ku mayingo gano. Minisita Balaam wabadde ku interview nga bamukyaziza ku TV emu olunaku olwaleero. Afuddeyo n'ayogera ebigambo ebiyinza okuba nga bikwewuunyisa nga nange ebyanneewuunyisizza. Ngenda kuba nga mbikutangaazaamu osooka olabe nti n'ennaku zino baminisita beetaagayo ka sub college akayinza okubasomesa oli oba oli awo okwogera amazima kwegamba okwogera ebintu ebigasa mu public. Kubanga minisita waati wabanga asobola okukola statement nga zino biseera bisinga kituleetera okulowooza nti baministers we batwe balina okweyisa. So kiba kifaananyi kibi kye mulaga emigigi emito egyegomba okutuuka eyo gye muli, bo baba balowooza nti buli minisita alina kweyisa waatyo era ebyo byateekeddwa okukola. So baganda baffe tubakubiriza okubanga muteekawo ekifaananyi ekirungi eri emiti emito egyegomba okutuukako eyo gye muli. Birungi bikyali osigamba nti n'ebirungi byakomekkerezebwa nti mu Uganda baminisita tebakyalina kalungi ke basobola kukolamu, ensi n'ebasiima, ensi n'ebalabirako ebintu bingi. Omuntu abakoze ensobi asigaze emyaka mibale, mwe mwennyini mukyogera lunywe nti omukulembeze wamwe asigaze emyaka 5 ku 10 n'obutawera. Kati so omuntu atagenda kuwangaala myaka giwera waki abakozesa ensobi gwe akyaliwo emyaka 2-3-4? Ononnyonnyola otya eggwanga ku lunaku luli? Minisita ono Balaam bwe yabadde ku TVM yagambye nti abo boolaba abajjeeti ba Security Force abajjeeti baali bamu ba National Unity Platform ba foot soldiers be bajja ne bambala ebyambalo bya jeeti ne batakoma okwo ne bajja ne loole 6 ez'amayinja ne batandika okusitooninga okukuba ebitongole ebikuumaddembe amayinja. Era abo bwe mulaba awo abali mu jet uniform, minisita agamba abo be bamu ku bakollegizi aba National Unity Platform abayambala ebyambalo bya jeeti. Oba ani yabibatungisiza simanyi, ne batandika okuba nga bafujjirira kibooko ate era abawagizi baabwe ne batandika okuba abawagizi ba National Unity Platform. Oba okitegedde oba okategedde ako, abannupu bayambala ebyambalo bya jeeti ne bakwata kibooko n'amayinja ne batandika okuba ate abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform emiggo n'okubasiba n'okubabuzaawo. Ndowooza ne beekolera n'obuddukulu obwa bwe baatwalanga be baali bakutte n'okubabuzaawo n'emmundu. Oyo abadde Balaam, Minister of Children's Affairs, yavuddemu statement wezityo. Wabadde bamubuuza nga nnyonnyole ku byagenda mu maaso mu kalulu k'e Kawempe by-elections, waaki ebitongole ebikuumaddembe byayolesa violence n'empisa envundu mu kaseera ako, kuba byali bikolwa ebiraga bannayuganda nti byemu ku bigenda okubeera mu kalulu. Naye ebyo tebikutiisa, don't be intimidated. Obo just bigezaako kutiisatiisa kuterebula osobole okuba nga ova ku mulamwa, naye nga sigala ng'oli focused, sigala ng'oli ku struggle ng'omukwano gwange. Bintu bingi bikyajja. Ebiseera ebisinga gavumenti weba egenda okukyuka, bintu bingi bikyuka, embeera yetebatabukako. Balu gavumenti eluzinga control ne focus ku kikyeteekeddwa ekituufu okukola, kubanga Katonda aba yabajjako dda omukono. Ate wansi kasita Mukama Katonda agaba obuyinza akuggyako omukono n'obuyinza buba bulugenda. Kale those are the signs eziraga nti nno obuyinza butandise okuva mu gavumenti eriko kati so gw'abadde assizza omukono seesaamu buseesa.
Mategeeza nti muli ku Yugi Update TV webale kwekumira ku mayengo gano. Yes, oli ku Yugi Update TV kusinzira okuba ng'otuuliza gwe omukwano gwange yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okoonene mukadde. Temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli wo subscribing obeera otufollowinze, kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kuba ng'okifuna gwe omukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, namwe abali mu Rwanda, Kenya, nalekaani menyani, namwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwebale kwekumira ku Yugi Update TV. Mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu, wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza. Mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja, naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section, mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe, mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya, nawe nkutumiddeko ennyo, naye jangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo. Mujje mu comment section, mwe abasharinga, abalikinga, namwe abasubscribinga, mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Ennamba y'essimu gye mbateeredde awo eya nooti 726 nooti emu 679. Eyo ennamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye nnamba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe omukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaaze ogikulangira. Eyo ennamba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okubanga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga, naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala, oleme kutunda mwoyo gwo gwe omukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo tabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna ekolebwa eiza relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe omukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebeereremu, ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso, nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso,
Mubagalizo subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbagaliza olunaku olulungi mubale kwekumira ku Yugi Update TV mubata na subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga mbagala nnyo era mweraba.